Kadama TV kitalo nnyo ddala tulina vidiyo gye mulabaawo batuweereza vidiyo nga bagamba Kadama e Riyadh mu deportation e Riyadh oba e Saudi Arabia abadde mu deportation n'abeera nga afudde. Tukyakonfirming oba tukyafuna information esingako wano yaani biki ebimukwatako n'ekiri nti Kadama oyo afudde naye nga bintu bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tu analyzinga. Mugenda kulaba vidiyo eyo nga bwe mugirabaawo waliwo n'eddala gye batuweereza ng'eragira ddala Kadama oyo feesi ye tugambe mayiti ye tetujja kusobola kubeera nga tugibateerako naye kyemmanyi abamu mubadde mutandise okubeera nga muzifunako. Obuzibu obuli mu kintu kino tetunnafunira ddala information yennyini ebintu ebikwata ku Kadama ono naye twagala okubeera nga tumanya kampuni eyamuleeta byajja bitya then tubeere nga tweyongera okubeera nga tunoonyereza. Wabula tugenda kukola analysis ku bintu bino nga bye bibadde bitambulamu. Bakadama bangi abatuweereza information naye nga waliwo information ezitakwatagana n'ezikontana. Kituufu kiri nti Kadama ono yafudde. Tuli wano ku deportation omwana omu afudde ne bano bonna ndowooza mubalaba abalwadde naye teri abafaako babasibira wano mu ruumu tumaze gikuba ne tugimeya ne tusanga munnayuganda munaffe ali eri afudde ne bano abalala baabano wano eno balwadde bali bubi teri abafaako n'omulala afudde yuno eno yafiiridde mu karuumu ako kemulabaako gye bamutwala eyo ng'ate bagamba badde bamulookinzeemu. Bw'oba olaba vidiyo zonna ze bakuweereza olaba Bakadama tebali protected. Tuli mu mbeera eya corona tebamanyi na Kadama oyo kyamusse. Abamu bagamba yafudde corona, yafudde assa bubi. Bagamba information ze tugenda tufuna ze batuweereza Kadama TV bagamba Kadama oyo yabadde mulwadde n'atandika okussa obubi n'abeera ng'afa. Abalala ne bagamba nti baabasibidde mu kasenge ako akakasenge baabasibiddemu n'aziira n'afa. Abalala bagamba abadde mulwadde n'afa. Kati information ennyingi nnyo ejja ku Kadama ono ekituufu tetukimanyi naye kati katunuulire abaliwo abalamu. Laba embeera y'abaliwo abalamu tewali muntu yenna alina masiki. Tuli mu mbeera y'obulwadde bembeera mugamba n'ekyamusse temunnakimanya bulungi buli omu ayogera kike. Bw'abeera nga yafudde corona laba embeera abantu gye balimu tebalina masiki. Vidiyo zonna ezize zitambula laba nti abantu bonna tebalina masiki. Kati kitegeeza obulwadde bubeera bugenda kweyongera n'okubeera nga abantu kati yonna gye kiri nti Kadama ono yafudde era kitalo nnyo ddala. Information egenda okusingako awo tugenda kubeera nga tugibaweereza naye tugamba enfa ye ebadde ntuufu okubeera nti nno yalifudde mu ngeri ng'eyo ddala babeera bamusibidde mu karuumu ako. Kadama omu awo mujja muli ng'agamba nti bamusibiddemu ne bajja ne bakoona akaggi ka ruumu ako Kadama ono ne babeera okugenda ne bamusanga nga yafudde. So embeera ku deportation teri nnungi naye ate nze kyendabyemu bwe kibeera nti obulwadde bwe bunaabayingiramu awo ate bujja kubakola ekintu ekikyamu ennyo. Protection yonna gy'olaba awo tewali muntu olaba tewali mbeera SOPs olabira ddala nga tewali wonna we bagikolera ate nga n'ekirala tebannamanya omuntu ng'oyo n'afa amazeewo ebbanga. Waliwo ne vidiyo eraga nga babadde baleete buno buveera buno tuteekamu folio yadde baleese nti bagenda mumuzingamu mulaba vidiyo eyo ne babeerawo ne vidiyo nga bamulaga banne nga bamuteeka mu kigoye kuga tewaliwo na musawo yenna ajja kusooka ne bajjawo omuntu oyo ne basanitizinga ekifo kyonna. So kitalo nnyo ddala. Amawulire gonna agagenda okubeera nga geeyongera tugenda kubeera nga tugabawa ne vidiyo ezimu tusobola ozibaweereza Kadama TV. Tuyinza obutaziteeka ku channel olwa YouTube erina ebintu byetakkiriza kubeera nga olaga nga bw'onoolaga omuntu afudde direct mayiti ye nga vidiyo ezimu zemutuweereza nga tusobola ziteekawo naye nga kyenjagala obagamba nti bannange tubeere beegendereza nnyo ate ne deportation twalisabye gavumenti y'e Saudi kubeetera okuyamba abaana babeera ku deportation ebeera ng'ebaze e Uganda babazze e Uganda ku mbeera eriwo kuba situation kakati eri mu nsi eri nti tekkiriza oba embeera eriwo mu nsi tekkiriza bantu kubeera nga beenyize
kati mu deportation zonna ezisinga abantu babeera benyize n'olaba obufaliso bwe basulako ng'obufaliso kali wano ono kali wano kali wano kati social distance tebeerawo tewabeerawo ne SOPs zonna nga bw'onoogamba nti no zonna nga betuzifollowinga wano e Uganda oba bwe ziyina okufollowingibwa kuba sijja gamba nti zonna tuzifollowinga naye bwe ziyina okufollowingibwa awo wenyini mu deportation teziriiwo tewali ngeri muntu zosobola kubeera nga ozifollowingamu ne kampani ezibeera zatwala abaana bano kati mumanyi embeera eriwo kati mbeera ya corona embeera ya corona yo kitegeeza nti omuntu yenna n'agenda n'agwamu ekirwadde awo ddala nga kya corona mu deportation bangi abagenda okweyongera okubeera nga bafa ate yatunoonyerezenga n'abantu bano lwaki bafa nekiki ekibaviiriddeko okufa ddala bwe babeera bamusibidde mu kaluumu n'agamba nti yazidde buziizi gavumenti efuba okulaba ng'efollowinga ekintu ekyo kuba tewali muntu ali waggulu w'amateeka naye nze ndaba abawarabu bano balinga bo abali waggulu w'amateeka kuba tewaliyo Kadaama yali afudde ne bavaayo oba ne wabeerawo ekintu kyonna ekiraga nti n'omuwarabu ono bamukuttemu olw'ekikolwa kye yakoze kakitegeeza abawarabu bajja kweyongera okubeera nga banyigiriza bakadaama bano nga tewali kikolebwa kuba bamanyi nti ne bwe wabeerawo ekintu wali muntu agenda kukolaki kubeera nga following up case eyo naye nga kitalo nnyo ddala tukyafuna information tugenda kubeera nga tugibaweereza naye mbagambye buli muntu ayogera bibye information gyewakafuna lwaki tetwagala ku concludinga kiki yafudde abasooka batugambye yafudde kiziiro aba ne batugamba yafudde corona ne batugamba abadde mulwadde wa mutima aba ne bagamba nti abadde ne pressure kati ebintu ebyo byonna bintu bingi naye nga bw'olaba video zonna kuba kati twakafuna video ziwera 6 tuzisobola ozisukuma privately kuba ezisinga tezigendera ku YouTube guidelines nti waliwo ebintu byotalina kubeera ng'olaga direct ku YouTube kati kiri nti video ngezo tusobola omubazisukumira nembeera nga muziraba naye nga ebyogerebwa ku muwala ono tebinabeera kukakasibwa ddala kiki kyeyafudde naye ddala bw'aba yafudde corona kitegeeza embeera abo abasigaddewo gye balimu mbi ne bw'olaba nga waliwo video gye balaze nga banne bamuzinga nga bamuteeka mu kigoyi nga n'amuzinga yennyini talina gloves nga talina na mask kakitegeeza obulwadde bwangu nnyo okubeera nga bukola ki nga buspreadinga ate nga bagana ne mu ruumu eyo tabaddeemu yekka babaddemu n'abawala abalala basibidde naye gwe teebereza engeri bano bakadaama gye batuuka kussa okugenda ne bamenya oluggi lw'akaduuku lwabwe kitegeeza embeera tebeera nnungi katumalirize ne ka vidiyo ako naye tubagamba nti kitalo nnyo ddala olwa munnayuganda munnaffe atuvudde ku maaso naye katusabe Katonda amulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyamusobako tuli wano ku deportation omwana omu afudde ne bano bonna ndowooza mubalaba abalwadde naye teri abafaako babasibira wano mu ruumu tumaze gikuba ne tugimenya ne tusanga munnayuganda munnaffe ali eri afudde ne bano abalala baabano wano eno balwadde bali bubi teri abafaako n'omulala afuddeyo